event oba omukolo gw'olwaleero mukulu nnyo nze nga muka Samuel Lubega Walter Mukaaku mukulu nnyo mu kuteekawo turning point mu byobufuzi nga bwe bibadde bitambuzibwa oluuyi oluwakanya oba oluwabula oba oluuyi olwagala okugenda mu gavumenti ate era nga ne bwe bibadde bitambuzibwa oluuyi lwa gavumenti. Yo gavumenti olwokuba nti eba yettalira ekigiyamba okubeerawo buli weeraba abajega buli weeraba ab'ekibogwe buli weeraba abaleeta ebitagiyigula ttama erina kuba mu ssanyu na kuwanika bigere na kuba bulatti titwamala kati yo gavumenti ogirenya ogireka kubanga ekyo actually kigiyamba naye kyosinga okunenya lwe luuyi be baffe abali ku luuyi oluvuganya oba oluwakanya okubeera nti tosobola na kwefumiitiriza okumanya nti bwendeka political debate bwendeka embeera y'ebyobufuzi n'etambula bweti tekiyamba lutalo lwa kununuzi tekiyamba ffe kujjawo betulowooza nti bakoze bubi eggwanga lino tekiyamba kuteeka ensonga nkulu the most important issues ku mmeeza n'okutema empangi ey'okusiguukulula nabe oba ey'okusiguukulula abafutobadde ku ggwanga. Mubadde nabudde otonda nnyo tuteeka omukolo guno naye musobodde mutya okuba nti nemuteekawo embeera ekonvisinga bannayuganda? Ekisooka ennyonta gy'eri abantu ab'ebika ebyenjawulo ennyonta y'obukulembeze obw'ensi obw'omutindo obukulembeze obulina okwolesebwa ennyonta gy'eri ekizibu kyokka be bantu okutegeera nti ekyo kyokka kye twetaaga mu kiseera kino okusobola okuzza engulu sipapa n'okuzza engulu eggwanga kasita abantu bategeera bajja kutandika okukisaba bo bennyini batandike n'okukikolerera bo bennyini batandike n'okukiwagga n'okukiwa okukitemera omanyi bw'obanga oli mulimi ekitooke kiyinza okuba nga kigimu naye waliwo kotita okutemera bw'otemera ate olabanga obugimu bukola ki buvaayo kubanga n'obugimu obubadde bwesibidde mu ttaka ery'okubbali bumala ne bwekuŋŋaanyiza wano awatuuka emirandira so abantu kasita bategeera jjukira mu people power twategeeza abantu ebintu byalabikanga ebizibu abantu ne tubagamba nti kyetuleese reunion kyetuleese DP block ate twagala n'abala bakole block kyetuleese twagala tukozesa obululu buno okulaba nti tupracticinga one to one model gwe ngolooza nti bizibu abantu bagenda ne babitegeera ku speed ekyatukola obubi be batamanya ŋŋamba okujja bo ne bawambira awo ne bawamba amaanyi g'abaki g'abantu naye kakati tusobodde okukola kino mu bbanga ttono okusooka kubanga ennyonta eyo gyeri ekyokubiri kubanga abantu abadde bakikola balina obumanyirivu kyetuyita experience ate nga si bakibogwe Mukaaku bwe nkolagana ne Mwami Mabike ne Mwami Lubowa ne Right Honorable Mathias Mpuuga Juliet Kakane abamu gwe balowooza nti wakisanja kimu Juliet oyo natandika okukola naye emirimu wano mu Buddu mu mwaka gwa 2005 nga kawala kato kamaliriza emisomo gyako ate ye abadde kubanga yakola obusuubuzi yakola ki tasaba ye yateekawo yagenda n'okusaba kino eky'obwamemba bwa paalamenti oba abantu bantu bamukakabukasa tulina ekizibu mukyala Kamanda takoze eki lwaki tojja era bwe yawangula bamu balowooza nti yawangulira ku bwefu never so bw'okolagana n'abantu bwe batyo then
omulimu guba muki mwangu. Ekyokubiri, abanaddiini abantu abakulembeze baffe ab'ennono bwe baba ne input mu kintu tekiyinza kulemerera. Njagala okutegeeza olw'okuba nabo ennyonta, olw'okuba nabo ennaku yabatuuka kabebenu, olwa entambuza gye tutambuzaamu ebintu by'obukulembeze n'ebyobufuzi n'enfuga. Kubadde kubennanyako buki kubennanya, kubanga nabo bavumwa, kubanga nabo bajeregebwa, kubanga nabo bali under attack. Era njagala mbabuulire mmwe bannayuganda abatulaba kati nti eggwanga lyonna oba community yonna bw'ebeera ng'erina kye bayita survival threat ne existential threat ejja kukola ebintu ebitakola baki bitabangako. Kakati obwakabaka bannaffe ate nga n'abali mu opposition babutuusiza mu mbeera egamba nti bunaabeerawo butya nga bulina abantu ab'endowooza bwebyo. Eddiini bw'oleeta ebintu nga bino ebya Sodoma, ebintu bya Sodoma bimalawo omusingi gwa Christianity. Ebintu bya Sodoma ebyo tobiyita byakuzanya. Era oba okwadde ddala ku mpagi semawagi eya eddiini ne communities zaffe, because the institution of marriage, the institution of the family gwe musingi. Kandi omuntu yaba akitegedde aba yategedde nti kakati wano tuli ku nabezisa mukimanyi embazi omuyini ogugiwanga guva mu kibira naye ate yeyinza okumalawo ekibira. Kati bw'obeera nga abantu bakwesigana bagamba tukoze people power to remove the dictator nga bwe twasuubiza ne bakola social contract naawe anoomala n'ofuuka nabezisa gwenyini ofuuka ng'embazi n'ojja ate nga gwotema foundational institutions nga family. Twayiza okugaaya ebintu sente ffe ezaabo tujja zikwata tufaayo oba oli atugamba ki ababaka bawagira ebisiya nga tugenda bagoba ekyo kiba kibi nnyo. Ate novaayo notandika okuyimba ennyimba baba nalumansi bw'otandika okukola ebintu ebyo by the way n'omunyolo nga wadde gw'ogamba nti you were attacking obwakyabazinga oba Buganda naye ajja kulya nga tali safe. So existential threat ne survival threat are some of the most efficient catalysts eziyinza okutwala abantu abali mu buzibu okukola ebintu batakolanga. Ekisembayo mulabibwanga abagenda ku dividing operation ahead of 2026 kirekawa political position nga mwawulire nkyama bannamawulire muli yose temweyambisa ebigambo mulabibwanga. Oli ayinza okukiraba bw'atyo naye ekyamazima muli batuufu tulabirwanga. Naye nze kitwala ku families. Mukaaku nze ndi musika nasikira abaana abawala n'abaana abalenzi ewa kitange emawukuta wali bonna. Ate nina n'abaana abasikire kitange be yakola ki be yasikira. Kakati abaana abo bonna abasikire ne baba bali abo nga mbagambye temuddanga wano ewa Emmanuel okirekere ne jjajjammwe alipo kasana si jjajjammwe temuddanga wano abo n'obagoba ne wajja abaana abawala obaana bye oba alina obuzibu bwafunye tojja wano dayo wammwe ate nga wano wewaako obukitegete kuba abaana abawala bafuna ebizibu egyowafunye. Ettaka akataka ke bandekera ne mbafuumuula mu nnyumba mbafuumuddemu. Abaana abo bakola batya? Abaana abo kye bakola basooka ne bagamba lubega weetereeze mukaaku olwo baade bakyampita na mwami mukaaku baaba baade bakyampita baaba bampita mukaaku weetereeze lubega weetereeze olwo nno ng'omanya nti embeera si ntuufu kubanga tokyabayisanga kitaabo. Naye bw'obeera nga wano ebuddu ogenda okulya taata
taata tubadde tugamba bwe tuti taata ateekamu n'akantu ako okulaga nti gwe kati gwe kitaawe akola ki aliwo naye kasaawo obanga weeyisa bubi bagamba lubika weetereza bw'ogaana okwetereza olumbe lwonna olubeerayo omukolo gwonna ogw'ekiko ogubeerayo ng'ensonga zazze edda ku mmeeza omanya kwe batuulamu emmanju ako ekiro yabama naye tusobeddwa muganda waffe atuliisa akaki akakaanya munafu yali aza okulima kasooli n'amugoba munafu yali aza okukola bwati n'akola bwati era ogenda okulyanga bali be basooka bali abasikire afe ekifundikwa kya alipo kasana tukimugjeeko ekifundikwa kya mukaakwire era oba magandazi tukimukoze eki tukimugjeeko okiregedde kubanga mujja musikiragana bwe muti ogenda okulanga na bano wenyini bozaalibwa nabo wadde ozaalibwa nabo nga nabo baga nti katukiwe yiga kubanga yiga ate ye tatukoze ng'ono bwatukoze kandi na wano naye tekuba kutematema mu famire kuba kugikomyawo obusika bw'oba n'obusika oteeka okumanya bw'okwata banno kale mu byobufuzi naye bino ebyopposition bw'oba lead of opposition oteeka okumanya bw'okulembera banno owajeema naye awulire wadde si wa Nuupu naye omukulembera olabye wano nga bamwami president wa jeema bwazze wano mwami Asumani kubanga awulira nti mpuuga bwabadde mu parliament obukulembeze bwamu obwa parliament yali abakuŋŋaanya naye Asumani takyasobola kulinnya kamwoca oba kavule oba magere naye nga yali pulida wa mwami Kyagulanyi mu mbeera zonna eza Arua n'ebirala ye yali pulida owa people power kumpi yandibadde pulida wa Nuupu nga bw'okimanyi naye bamuyisiza bubi Bakalega babayisiza bubi Mwiru babayisa bubi ne babakuba Bakasiyano Wadri n'abalala Bakaruhanga era singa Kasiyano Wadri teyafunye bizibu era wandibadde omulaba wano lwaki leadership solidarities okuzibera ndi cross party ate cross community oli muganda bakwita Kyagulanyi naye y'omusoga omuyisa otya y'omunyolo omuyisa otya ate na wano mu Buganda so ebintu ebyo ndowooza muganda Kyagulanyi alina okwetereza kuno si kwetemamu naye ekyomukisa omulungi waliwo enjawulo wakati wa abantu nga banoonya obukulembeze oba omufuzi ow'obukulembeze n'omufuzi ow'ettutumu wabawo enjawulo kayale abantu banoonya omufuzi ow'obukulembeze ow'obukulembeze bamulabi oyo tufaanagana ate ow'ettutumu naye bamanyi gyakola gyali struggle no yo ate yawulira ddala yo struggle era kwagala nnyo battutumu yeeyagala babukulembeze abafuzi ab'obukulembeze kano